basebo ne banyabo yenze Jumba Luvo aligawesa baniriza ku live y'olwaleero lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 9 ziri 8 mwenda abasebo ne banyabo ennaku z'omwezi 9 olwaleero lunaku lwa kusatu tugenda kuva 8 ennaku z'omwezi 8 tugenda kuvaayo okwogera ku nsonga z'obujjajja bwaffe naye bwe tuba tutandika n'obujjajja tutandika n'ennyimba ez'abalongo ne tumala okubayimbiramu abali ku live ne musembera baba eno togigire ne musembera ne mujja ne tukola ensonga zonna kale nanyini muweryowe somatimbalaze wamumwe ngoma nanyini muweryowe tuleta sebo salongo weryowe tuleta abalongo n'abaliwo mweyagale tuleta sebo salongo weryowe
Tayiru bale wabana yeyogerera Nataya balangira Aliya wakulunga tayi Ono kule Nataya balangira ngo Aliya wakulunga tayi Wabana yangu wanda Aliya wakulunga tayi Aliya wakulunga tayi Musabeze mwagala tubayimbire yawo wandika ku Nono TV SK7 Media batuyimbireyo oluyimba bweruti batuyimbireyo bweruti katusoka tuyimbe ku lwejjembe Sematimba kalukulembere basebo ne banya batutte ku ngoma ye Sematimba kikwabanga anyenyeza bagala kuzaba chwezi kati bawandike n'olulala kasoke jjembe soko okole jjembe tugende Bali wanga baba bali wanga munsole nene mwe bali wanga mkologoma ngada tata bali wanga munsole nene bali wanga mkologoma kama wange bali wanga munsole nene bana batata bali wanga mkologoma kama yebuga bali wanga munsole nene kama wange bali wanga mkologoma
Bongera olwalero balabe tuyimbira tutya lubaale tusamiza tutya lubaale abantu babitulwako batya ne basanyuka bwe batyo Obuganda bwe twakolanga ensonga ne zibeera nsonga kati olwalero kabisooke tubayimbiremu yita munno mugaye nti ewasaba kabona kyakutedde omuliro ajje ku live timbu etudde ajje tugenda kukola
ezora kura mandwa kaisora kura bali bawo kaise karisa wewe ezora kura mandwa kaisora kura bali bawo kaisora kura mandwa kaisora kura bali bawo kaisora kura mandwa kaisora kura bali bawo kaisora kura mandwa kaisora kura bali bawo Kale kunyakirira era bantu omuliro gwaka omuliro kuli Buganda gwaka bulungira abayasola bubi gwaka omuliro kuli Buganda gwaka kwamala lwatamula toloma gwaka Loza basebo ne banyabo abali ku live yaffe oyo gwe mulidde abadde akuba engoma ye Ssematimba mabbali wali watuddewo Jjajja Search kansabe abakubye ku ngoma Ssematimba buza ku bantu abantu bali awo bakulaba bangi bantu ba Katonda weza nnyo amanya n'eddoboozi nze Ssematimba kikwabanga nali musajja mukongozi tula ku mutala na kifuma ate ndi musajja mukubi wa bivuga nnyo ebya Jjajjaffe n'olwekyo nsanyuse nnyo okubawuliza n'okubalabako bagambe n'embaga nzikuba bivuga nkuba bingi kubanga n'embaga nzikuba nga nvudde mu mbaga n'enzira mu lubaale ate n'ejyabalongo nagyo ngikola naye munnange ono mukama wange yampambira ddala eri ngendayo katono ennamba y'essimu eyange eri 0759 41 37
84 nze muzuko wa Kikwabanga abasawo ne banyabo ku live eno tulinako abantu bangi njagala jajja Sekyondwa obuze ku bantu nga ne jajja Namasinda bw'eteekateeka agulumizibwa nnyo Tonda wewenga ekitiibwa amawanga gonna bantu ba Katonda bweza nnyo nze Sekyondwa Ssezibwa banange ndi Ssenkulu batugoberera ku mitutu gyaffe mwe bali kugoberera naffe kituzaamu amaanyi okulaba nga gye muli mugaana okwebaka ne mugaana mujja kulindanga live yaffe buli Lwakusatu basebo ne bannyabo buli Lwakusatu nno mbeera mu kirowooza mu Lubiri mbatadde ewa Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono era embuutu zigenda kusula zivuga era wa abantu ab'okwaza kale basebo ne bannyabo tusula tukola asamira Lubaale akola ki bw'alumwa Lubaale nga Lubaale yakulemerera tusobola kutusitama mu Lubaale oba kutuula mu Lubaale Ssaabakabona atudde wali Bassenkulu bana batudde wali Sematimba Kikwabanga atuddeyo noga nti omusamba gwo gunalemerayo olaba tuyita w'Abazungu kale basebo ne bannyabo mbasaba mugoberere era mutwebuuze nako tetuli bazibu nabagamba okwebuuza kwa bwereere tutandika okukola awo tusabayo ku kasente akatonotono abantu ba Katonda bweza tulinawo Ssenkulu omulala Ssenkulu Jumba Namasinda basebo ne banyabo oyinza okulema okulaba Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa n'olaba Jjajja Sseeki osobola okulema okumulaba n'olaba Sematimba ate osobola okulema okundaba n'olaba Jjajja Jumba Namasinda buuza ku bantu bakuba batudde mu kazikiza simanyi bakamere neekulaba bantu ba Katonda bweza nnyo amannya nze Jumba Namasinda nga ntuula ku lutalo olwo Namasinda ontudde ansooka okutwala omukisa guno okwebaza tumwebala okubeera ku live zaffe zino tuli mu kirowooza wa Jumba Ssaabakabona otudde nga tuli mu nteekateeka y'okwongera okututumula obuwangwa bwaffe wamu n'okubufuula obw'ekitiibwa obuwumuwendo ansooka okwebaza abo bonna abaagala obuwangwa bwabwe kubanga Katonda bwe yali ateekateeka ensi eno yagiteekateeka nga buli omu alina mutegeera mu lulimi lwe n'olwekyo omulamwa guno mulungi nnyo era mwongere okugoberera ate mwongere n'okutuwuliriza ebigambo byaffe birimu eddagala kubanga ekigambo ddagala neyanziza abasebo ne banyabo mu kaseera kano olunaku olwaleero tusooka okubeetondera nti tutandisemu ret naye mmwe abali ku live Lubaale yagaana Kusamba gukuluma munange Lubaale wayagala okuwulira ku ngoma Olwokusatu biba bya bwereere era osobola okuba nga oli mu takisi otambula oba oli mukono oba oli seeta oba oli Kampala nogakanvuga akapikipiki kange kano ngende ewa Ssaabakabona ndabe nange nsule ng'omusamba gwange guwulira ku ngoma biba bya bwereere abasabo ne banyabo mu kaseera kano olunaku luno Olwokusatu twaluwaayo nga lwe lunaku lw'ekikasa lwe lunaku lw'abajjajja baffe bwe nayogera ekikasa mwenna muyinza okulema okumanya naye mba njogera ku jjajja Mukasa olunaku olw'omukaaga lubeera lunaku lwa Tonda Namugereka lubeera lunaku lwa jjajjaffe Ssewamala lubeera lunaku lwa kusinza masinzo gonna olunaku olwokusatu lubeera lunaku lwaffe olwa Lubaale waffe nabannyonnyola nti Lubaale si Katonda emizimu si Katonda amayembe si Katonda abalongo si Katonda naye egyo gy'emyoyo egiweereza obutonzi Omuganda toyinza kumanya Mukama Katondawo nga tewasiba balongo Omuganda toyinza kumanya Mukama Katondawo nga tewawanga jjembere Omuganda toyinza kumanya Mukama Katondawo oba omuddugavu nga gwe kabaka kinene tomumanyi nga tomanyi kusamira nga towulira ku ddoboozi eryo eŋŋoma eyo esamiza Abazungu aba South Africa eŋŋoma eyo yokka gy'olaba era kyova olaba nti Obwakabaka bwonna tubayita abaana b'eŋŋoma abaana b'eŋŋoma kakyakali mu ŋŋoma ekiri mu ŋŋoma mubeeramu Lubaale era mmanyi nti bukyanga tukola live bukyalubanga lwa mmindi olwaleero lutusoose okukola live eriko eŋŋoma nga tuyimba bwetuti twabasuubiza nti omwaka guno tugenda kujja nankola mpya enneteekateeka mpya kati gwe genda ku Nono TV genda ku SK7 Media wandiika nti ku mulundi guno ku lunaku olwokusatu twagala Ssaabakabona ayogere ku bino era olunaku olwokusatu oluddako tugenda kuba tunnyonnyola birooto byammwe byokka
tiwagenda kuba kusomesa tugenda kuba tunyonyola birooto naye nakati gwalina ekirooto kyo kiwandiike mukulukiza wetegereze nnyo live eno abantu tugenda kwogera ku tubasomesa n'ebirooto byabwe bwe tubyanukula mu mwaka guno omupya kubanga guno mwaka mupya enkola mpya buli lwakusatu ebintu byonna bipya kiki kye tunoonya be bantu baffe okubanga bali bulungi be bantu baffe okubanga balina eddembe bannaalongo abali mu bufumbo ddala nga muli mu bufumbo bwammwe bassaalongo abali mu maka gammwe ne bannaalongo bammwe nga kwega ntegeeza nti omukazi yenna bw'awasa omukazi omusajja yenna bw'awasa omukazi oyo tumuyita ssaalongo naalongo ku lw'omulongo omukulu jjajjaffe Ssewamala ku lw'omulongo omukulu jjajjaffe Wamala ku lw'omulongo omukulu jjajjaffe Kitooke jjajja Kinene Batenda oyo jjajja Walumbe oyo Ssebintu oyo Ssebinaagina nannyini ssente kakati ku lunaku tubeera wano mu ntonyekeze muno Numuuzi ne Mulukoba okwongera okusomesa abantu baffe olwaleero tugenda kwogera ku musambu omuzibu ennyo gwe mwasaba nga muyita ku Nono TV tugenda kwogera ku musajja omukulu Kabaka Bulamu tugenda kwogera ku musajja omukulu oyo Kinene Batenda tugenda kwogera ku musajja omukulu oyo Walumbe tugenda kwogera ku musajja omukulu oyo Ssewamala tugenda kwogera ku musajja omukulu Kinene kati gwe bagamba nti genda obikkeko mu kifo bwekiti genda obikkeko mu kifo bwekiti amaanyi ga Kabaka Kinene gye gatandikira ne gye gakoma eri ettanda gatandikira mu kitundu ekyo ekyobutonzi ate ne gajja nga gadda mu mayumba gaffe njagala okubategeeza omusambu ogwo gwa Kabaka Kinene musambwa muzibu nnyo kubanga buli nnyumba mweguli ani atalina malaalo waabwe ani atalina bijja waabwe ani atalina bafu waabwe kakati oyo jjajjaffe Kinene nnyumba Kinene Batenda Kinene Kyawanga omulongo omukulu oyo jjajja waffe Ssewamala yamalirwamu ebyensi n'eggulu olwoba otuuse ku kifundikwa ekyawaggulu naye nga bassebo ne banyabo Kinene gyali tumubikka n'olubugo oluddugavu yoyo gwe bayita Walumbe tayinza kuvaawo tosobola kubikka Ssewamala nga tomaze kubikka Kinene kakati ate Kinene ayinayo Kabaka Bulamu Kabaka Bulamu njagala otunuulira ekiswa ekyo okiraba nga kiswa kyazimbibwa bulungi ne bakiteekateeka erimu kirimu Kabaka kirimu Namunswa kirimu ne Queen oba kirimu ne Naabagereka kakati mulimu Kabaka oyo azaala enswa omukyala n'omwami kati ekiswa ekyo nnyumba abasooka mukyeta Wayibango oyo jjajja waffe oyo nannyini bbanga eryo era gwe osobola okuba nga olumwa Kabaka Kinene naye ng'omukolo gwo gwakukolera ku kiswa kakati ekiswa ekyo kyemuva mugamba nti naye nze nteeka ebibbo byange nsanga enkuyege zibiri nteekawo ensawo ya lubaale nsanga enkuyege zigiri nteekawo omuggo gwa lubaale nga bw'olaba guno nti nsanga omuggo ogwo enkuyege zigulidde enkuyege zizimba mu kitanda kyange munda munnange enkuyege zitambula mu nnyumba ennyumba eriibwa ebiswa nze buli wenteeka omutwe wensula nsanga enkuyege zazimbyewo bassebo Kinene Batenda Walumbe yakubanja kakati bwe bamala okumujja owa Walumbe eyo tumubikka n'olubugo oluddugavu olunyikiddwa mu ttosi so oluzisiigiddwa langi enzirugavu kakati jjajja oyo bwe tunnyika olubugo olwo tetuddamu kulya nnyama waliyo ekitundu ekitugaana olw'ensonga nti ate omufu talya mufu munne kakati eyo bwe tuvaayo ewa jjajjaffe Kinene ng'omaze okubikkayo kakati bw'otasanganga nga babikka ku kiswa noga nti ate wano banoonyaawo ki ekiswa ekyo kiriko kye bayita empompogoma ekiswa ekyo kiriko kye bayita ennyanga ekiswa ekyo kiriko kye bayita envubo era Omuganda n'ajjako nti ezigwa mu nvubo z'enswa nti Kabaka zaakuwadde ze zibeera ezizo oyo ye mugagga bw'aloota ettooyi ng'oloota ekinnya ng'oloota ogwa mu kinnya ng'oloota ogwa mu ttooyi ng'olaba bbi omuyoola nti buli woloota bbi ofuna ssente kakati oyo ye mugagga nannyini ssente era kyova olaba nti ssente ezo ez'edda mulimu waafe ey'ekituli eyo ye ssente ya Walumbe eyo ye ssente ya Kinene Batenda era obwo bwe bugagga kyova olaba nti buli musawo woolaga akutuma ensimbi
akutuma ensimbi eŋŋanda ng'erimu ekituli ekyo kya kinene batenda akutuma waffe ey'ekituli essente eyo bwebula mu ssente zo kyekyo kyova okola nga ziyita mu ngalo era osanga abantu abamu nga bawanga ssente zaabwe nga babateeramu kawaafu akeeko ekituli kajjajja waffe kinene batenda Walumbe naye ne bwe naabyogera kubanga kati kontenti mujjako bwe muwandika ye basena ku jjengo ensawo y'abefumbe basabo ne bannyabo kati ku jjengo eryo kwe musena naye mukkirize nti abaabibagambye abaabimanyi tosobola kulagirira muno kubumuutaayita kati gwe waliwo omukyala aloota ng'olaba ekintu kiddugavu kijja wooli bwe kikwata kikunyigira wansi tosobola kwogera tosobola kwatula tosobola kigambo kyonna okandi bwe kikutte naye nga biriwo byonna obiwulira naye abadde ankutte nga nyigiriza oyo jjajjaffe kinene batenda oyo jjajjaffe Walumbe kati jjajja oyo kinene batenda oyinza okuloota ng'olaba oli mu nnyanja mu makkati naye ng'amazzi gonna meeru kakati olwo oba otuuse wa Kabaka Bulamu oyinza okuloota ng'olaba omuntu ayambadde engoye enjeru ne bagamba nti genda omubikke mu bwamukka sa waliwo assa nga talina bulamu kyova olaba nti mwabasamira lubaale tubasalira embuzi enjeru nga lubaale olwo twakamujja ku ttale tuba tuyita Kabaka Mukasa Kabaka Bulamu akakase nti osamidde emizimu osamidde emisambwa osamidde abalongo osamidde amayembe era nno mbasekerera mwabali eyo ddala nga gwoga nti omwoyo gwaŋŋamba kubikkako naye nga gwe bakulemesa ettabaalo munnange ekyama kya lubaale kiri mu ttabaalo omuntu omutabaazi abeera wanjawuloko ku muntu omusiba amaliba kubanga bwe bakusiba amaliba oba owongeredde naye bwe bakukolera embaga y'ettabaalo lubaale oba omumazeeyo oba omaze okukola endagaano n'ennannyini nsi kubanga omusamba guno ogujjira ddala ku ttale n'ogutwala mu kikaakyo era bakugamba nti akaama akali mu mbuga emmanga akaama mukanoonyanga akaama ako kabeera wa jjajja waffe Wamala teriiyo musibe w'amaliba amanyi kaama ako teriiyo omuntu yawanga buwanzima y'embege ng'akaama ako kalina kale naawe gwe baasiba amaliba naawe gwe baawongerera naawe yabikka bakubanjaayo omukolo gwa Kabaka Bulamu ogusookera ddala mwabaliko emmandwa ogenda gusanga ng'otabaaziddwa gy'ogenda okusanga omusambo ogwo baba tebebamale nene batenda Walumbe yoyo ng'omufu bamutadde mu ddiiro yegolodde afuuka atya Kabaka Bulamu wali olabyeko envunyu eva mu muntu oba eva mu kintu ekifudde nga nzirugavu evamuki awali okyebuuzizaako nti omuntu afudde kiri ekiri wali lwaki kivaamu envunyu enjeru kati oyo Kabaka Bulamu era ekiswa kiri munda waakyo lwaki tukibikka kibeeramu Kabaka Bulamu kyova olaba tikibuuka nswa nzirugavu kibuuka njeru bw'ava mu kiddugavu adda mu kyeru Katonda yatonda ebintu bibiri bwe twogera ku Kabaka Bulamu tuba twogera emisana mu kitangaala kyonna bwe twogera Kabaka kinene batenda Walumbe tuba twogera ekiddugavu tuba twogera ekiro bakabaka abo baagabana obwakabaka bwa mirundi ebiri Kabaka Kitaka kya Nawansi kinene batenda Walumbe yagabana obudde obw'ekiro kyova olaba nti mu kizikiza mwe tutondera ne bw'aba muzungu atondera mu kiddugavu n'emmunye gy'alabisa abantu nzirugavu kakati tuva mu kiddugavu ne tulyoka tudda mu kyeru era kyova olaba nti amawanga gonna gasibuka muffe kubanga ffe baddugavu olubereberye Mukama Katonda yasooka kutonda kizikiza kyova olaba n'enkoko bw'eba eneeyalula mu ggi yeeyalula mu kizikiza munda w'eggi waliyo nzikiza n'omuntu bw'aba anaazaala omwana omulamu akulira mu kizikiza mu buto kakati mu maanyi ago ag'enzikiza mwe muli amaanyi aga kinene mwe muli amaanyi aga Walumbe mwe muli amaanyi ag'obutonzi
oyo ye kabaka kinene atambula na buli muntu yenna era kyova olaba nti bw'oba weebase oloota bw'oba weebase omwoyo ogwo ogukuloosa ogujja wooli n'oyogera ne bajjajjaabo mu kirooto oyo ye kinene kyawanga nti kye kinene Mukama Katonda kye yawanga ku nsi ekyo kinene kyawanga bwe weebaka kyova olaba nti osobola okubeera ne mukyalawo ne mutonda omwana waakiri muggalawo ne bwe buba budde bwa misana bwe mudda mu kisenge waakiri mwebikkako bulangiti muba munoonya enzikiza ewatali nzikiza tosobola kutonda ewatali kabaka kinene bulamu tasobola kubeerawo abakugamba mbu kabaka bulamu ye kinene bato mu kumanya kinene kabaka bulamu sewamala kati bwe tugamba nti kinene nnyumba nti ekyo kinene kya mu nnyumba eyo kubanga eya Ssematimba wa Mamba si ye y'ab'Enkima omulongo oyo akyuka bwe bagamba nti kinene Batenda ye maama ne taata nga bonna bafudde tugenda kugatta obukojja kubanga munda mwe wakulira baakusalako ekkundi baakusalako ekirira ekyo mwoliira bwe bukojja kyova olaba nti obukojja tibukyuka naye ekika kisobola okukyuka kakati obukojja abo oyo ye maama ye kojja w'abaana ye najja kulera kinene ye yajja ne maama Nambi Nantutulu bakazi bwennyina era mwannyina wa kinene bamuyita maama Nabinene maama Nabinene oyo ye yatuula ku Nambi kinene n'atuula ku jjajja waffe Kijjolooto muntu nsolo w'olubereberye ekyali ekintuntu era ye yatuula mu bwakabaka Kintu bwe beegatta Nambi Nantutulu ng'akongojja maama Nabinene kabaka Kintu ng'akongojja jjajja waffe kinene kwe kuzaalukuka kw'ensi eno ne tugaa tuli bazzukulu ba Kintu ne Nambi bagamba omulongo ow'okumpagi ne bagamba omulongo kyasiba teryasumulula baba omulongo yagabira amaanyi abalongo kakati omulongo oyo kabaka kinene omulongo oyo yatambulirwako ensi era omulongo oyo mwe mujja ekitundu ekyekyama era abaalema okutegeera omulongo oyo basera abaalema okutegeera omulongo oyo tebafumbirwa abaalema okutegeera omulongo oyo tebagaggawala kyebava bamuyita kojja nti ddayo obikka emisambwa gy'ebukojja ddayo olabe maamawo baba bakusindika wa kabaka kinene kuba ne wa maama gye bakusindika kakuzaala tamanyi magezi ga kisa kisindika omwana mwe abakazi mwenna abatulaba abali ku live eno mbuulira ekisa ekisindika omwana kiruma kitya kyova olaba ti omukyala bw'aba agenda okuzaala awuluguma bw'amala okuwuluguma n'aleeta eddoboozi erisiiya bw'amala okuleeta erisiiya n'aleeta erireekaana bw'amala okuleeta erireekaana omwo mwe muyimiridde amaanyi ag'obutonzi gayimiridde mu maloboozi ago era kyova olaba nti omukyala oyo bw'aba akyusa amaloboozi kuba kukyusa kwa myoyo ng'agenda kutonda. What about fingers? Tumite emboji Salongo. Kakati basabo ne banyabo oyo kabaka bulamu yaleeta obulamu mu muntu kyova nti omwana bw'agwa ku ttaka bw'ati bw'aba tannakaaba tibagamba mukazi nti kakulike abakazi abakadde abaasamira emmando eya kinene bamufuuwamu omukka era bwe bamufuuwamu omukka ne bamufuuwamu omukka omwana ono n'akaaba n'ayatula eddoboozi mwa kakati olwo aba ayingiddemu obulamu ng'agenda kussa kati kitegeeza ti oyo kabaka bulamu yagaba obulamu mu ggwe era bw'otabufuna tuga nti afudde afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno n'addayo obw'omwoyo kati oyo atalina bulamu tayogera atalina bulamu taba na ddoboozi atalina bulamu tatulwako musambwa kakati ate bw'amala ogenda mu bwasengalamidde obwakabaka kinene omwana awo bw'aba aweza emyezi 46 mwaka akuba eyaabwe ne bagamba nti kiki timmandwa yaabwe ne babuuza ya wansi oba ya waggulu akubiddwa kabaka kinene walumbe kinene ttaka
omwo mwe tujja erinnya erya Musisi amusisimule oba akubiddwa Sewamala Musoke nannyini kumalirwamu byansi nagulu Kabaka Bulamu. Awo amaaso bw'aba akubiddwa Kabaka Bulamu gatunula waggulu, bw'aba akubiddwa Kinene gatunula wansi ne baga nti eyo mmandwa yaabwe bamutwale wa jjajjaabwe ya mu nnyumba. Ewa akati bassebo ne bannyabo nanti bwe baba babuuza omukugu tayinza kunnyonnyola ng'atakola ki ng'atamanyi. Era kyova olaba nti tutegeeza abantu mmwe abalemeddwa Kabaka Bulamu, abalemeddwa Kinene, abalemeddwa Sewamala, kyetuva tubakoowoola nti mukomeewo eno eri emyoyo gy'abajjajjammwe, eri ensibuko, eri obulamu. Omuntu bw'abeera mulamu alya, omuntu bw'abeera mulamu agaggawala, omuntu bw'abeera mulamu abeera n'eddembe kubanga omugagga aba ayita naye. Era mmwe kyemuva mumuyita nti agabanga mulalu, oyo bamweyunira, oyo bamweyana. Emisambu egyo oyinza obutagirabako ku muntu nga gyogera, naye omulalu ono yagyogerera. Ono jjajja bamweyana, kyova olaba nga buli kyambalo ky'abamweyana kibeerako ekkala 7 ezikola obwakatonda. Amaanyi g'obutonzi Katonda yagakweka mu musambu ogwo. Kati gwe bw'ogwagalamu okunywa enjaga eyo gy'onywa, bw'ogwagalamu okunywa omwenge eyo gye gw'oyita nagwo, bw'ogwagalamu ssente zo z'ofuna gwe kyoyagala kyakuwa oyo omusajja omukulu bamweyana. Era buli muntu aliko bamweyana emabega we wabeerayo Kabaka Bulamu, wabeerayo Kabaka Kinene. Kati emisambu egyo Kinene Nnyumba, Kinene Kyawanga, Kabaka Bulamu, Sewamala, emisambu egyo gitegekebwa abantu abatuuse ku ddaala ery'obwa Ssenkulu. Gitegekebwa abantu abo abaagatta ekitundu ekyowansi eky'obuzaale n'ekitundu eky'obutonzi. Kakati yoyo guludde ne yakula n'agulumira. Nabadde mbagamba nti omuntu yenna alumwa Kabaka Kinene ne mbannyonnyola nti aloota ekisajja ekyo nga kimukozesa bw'aba mukyala. Bw'aba mwami oluusi atera okuloota nga yeegatta n'embwa n'embuzi, nga yeegatta n'abantu, bw'oyita ku mukazi oloota omwebakako. Era ekitundu ekyo kye kibaviirako okuloota bassenkulu nga mubalaba nga babba bammwe. Bassenkulu abo baba babagamba mugende mubaggyeko omusambu ogwo ogwa Kinene akwawuze ku buyinza obwo osobole okufumbirwa. Era kyemuva mmwe abakyala abakongozi mulemu okufumbirwa nga mugamba nti mukama wange yampasa. Kati gwe bw'omutwala nti yakuwasa n'okukozesa akukozesa bassebo obwo bubeera bulwadde. Kati tusooka ne tukuggyako obulwadde n'embuzi enzirugavu ne bakukwatako kubanga bwe bujja nga bulwadde lifuuka ezzimuzimu. Ezzimuzimu eryo bw'omala oliwongerera okulitegeka mwe abasimba eddagala ku malaalo muba munoonyayo musambwa guli ogwa Kinene gusitule omuzimu guno gulumbe ejjumba, jjumba aleme okuwasa oba ayavuwale. Kyekitwaza abantu eddagala ku malaalo nga banoonya obwakabaka bwa Kinene ttaka. Kakati bassebo ne bannyabo obwakabaka obwo bwe tujja nga tubutegeka tubujja mu bwa Kinene ku muntu ono kuba obuyinza buba bungi ne tumussa mu bwa bulamu n'ava mu ngoye enzirugavu n'adda mu lweru, naye ng'ekiddugavu kisigalawo kubanga tikivaawo wabula gwe bakunoonyezaamu obulamu ne bakutegeka. Enteekateeka eyo gye tubagamba nti mwe abaloota ebirwadde ebyo, mwe abalina ebizibu ebifaanana bwe bityo, mwe ababagamba nti oliko ekitambo tugenda kukwatako kitambo kiva mu kigambo kikutembye, jangu eri Ssenkulu eri jjajja w'abaana oteekebweteekebwe mu nnono, mu wuzi ne mu lukuba. Ate ebintu ebyo byangu biggwa. Bassebo ne bannyabo mu kirowooza biggwerawo n'ojja buli kimu ne kikolebwa ne kiggwa kubanga olubiri mbatadde lutegeke lwe luva ekigambo nti mbatadde ebyali bikutte oteebwa. Era abazzeeko mu kifo kino obujulizi babuwa lwakuba bassebo ne bannyabo situtannayagala nnyo kuggyayo obujulizi olw'abantu baffe nga twagala mmwe abali eyo ababonaabona abatuuse n'okukyawa obuwangwa mukozese essimu zammwe eza smartphone
mudde ku Global Village weegulire kadata osome ebigambo by'ebyomwoyo ebitaliiko kukola ki kusasulira oteekako butesi kadata n'olinda olunaku lwa 3 oba n'ogenda ku Nono TV bibeerayo okuva ku Lwomukaaga ku Lwokusatu lwe twogedde ewiiki egenda okuggwako nga ne live namba bagitaddeyo ng'ogenda ku YouTube ya SK7 Media oba ku YouTube ya Nono TV. Programu yonna y'essaawa 2 gye tuba tumaze okukola yonna ebeerayo. Kati gwali ku live bw'oyagala kwetegereza emisomo egyali mu mwaka oguwedde eginnyonnyola bino subscribinga Nono TV. Bw'omala okusubscribinga Nono TV beerako teekako data. Programu zaffe ziba mpanvu kubanga za kusomesa. Programu za TikTok ziba nyimpi kubanga basalamu ekyo kyewali agadde olabe. TikTok ekuvuga ekutwale ku mukutu gwaffe omunene ogwa YouTube osobole okwongera okusoma n'okutegeera. Onoogenda ewa jjajja nti ndagulaamu nga ddala omuga nti naloota ekintu ekinneebakako. Bwe tutuuka mu kitundu ky'omusajja omukulu Sewamala kuba naye naali agadde mukolera programu yiye. Sewamala ojja kusanga oloota oluguudo lwa Collins, oloota supermarket, oloota petrol station, oloota emmotoka ennene ng'oli kuli bakuvuga, oloota omufu omunene omuwanvu nga bamutadde ku pick-up, bamutadde ku lukalabaya, bamuvuga bamutwala, oloota olota ng'olaba oli ku lusozi olunene nnyo naye ng'olusozi olwo olulabako Ssaabakabona. Kakati olwo tujja kutwala ewa Sewamala era ewa Sewamala titugenda kubikkayo olubugo oluddugavu, titugenda kubikkayo olubugo lweru. Ewa Sewamala tugenda kubikkayo Kikooyi nti obukoowu buno bwonna ekireetesa ekikooyi ekyo nti ekikooyi ekyo mu bufunze kisobola okumalayo amabala ga Musoke. Kati amabala ga Musoke ago getuleeta nti Sewamala Musoke mu masooka g'ensi ne tuwummuza obuyinza obwo nti n'obukoowu bwonna obukubaddeko tubuleeta ne tubuwummuza olw'okuba nti Sewamala kojja w'abaana nga najja kulera jjajja w'abaana kyova olaba nti ne maama wo Mugomesa asooka mu Kikooyi aba abikka ku buyinza bwa Sewamala kyebava bamuyita mukyala Kabaka. Tuddemu ku ngalo. Kambiseewo kano Yes, bannaffe abali ku live abali ku Nono TV abali ku SK7 n'abali wa Kabona Nnyanja netiwaaka bagizzeemu ddi kyokola bagikuttemu. Era tuyinza okuba nga tugenda kuva ku live mulindirire programu ku mikutu gyaffe kuba mbi ekisembayo. Basabo ne banyabo bwe tugenda baleke bibukebuke nga balaba bwe tugenda ku live ekiba kitututteyo olw'okuba bannaffe Abakatuliki, Abakristaayo, Abalokole be bali nkite ntya mu mayengo g'ensi, be batuula mu mayengo, be bali ewa Kulisi bali mu nsi akulira netiwaka yonna mu Uganda ekola emikutu. Kakati abantu abo basonda ssente ne bakwata mu programu zaffe mu live mugaana okumanya. Naye ebbanga lyonna omuzungu bwe yajja wano yatubikka okumanya n'atukweka n'akola social media ne batusibira emmanju era twawaguza. Batumma programu ku radio ne batumma programu ku TV ne batumma amayengo okusomesa abantu. Naye era obwakatonda bwawaguza ne buteekawo social media. Kakati timufaayo mu buli ngeri mwabeetaaga obujjajja ebintu mujja kubifuna, mujja kubimanya, ate abantu bajja kusamira kubanga mwe mulaba abantu beeyongedde kulokoka oba abantu beeyongera kusamira. Kakati abantu baba beeyongera kugenda mu buwangwa bwabwe. Ebyo bye mukola mwe Abalokole, Abakristaayo n'Abasiraamu muleke tugende mu bato. Kano katale ka nsi yonna mutunde ebyammwe naffe tutunde ebyaffe. Timuzimba mutima wakati mu katale abantu beerondereko bye baagala. Abantu mubavuze emyaka 45
emyaka 15 naye abantu bakyajjukira obuwangwa bwabwe kubanga obuwangwa bwatandikira mu nsi y'abaddugavu mu nsi y'abaddugavu bwatandikira mu nsi Uganda mu nsi Uganda bwatandikira mu ggwanga eriyitibwa Buganda era mu nsi eyitibwa Buganda ekulembera baffe Ssaabasajja Kabaka mu nsi Buganda bwatandikira ku lusozi Walusinsi nga kwe kuva erinnya Nsi era y'ensibuko bwe Bulemeezi ensi eyitibwa Bulemeezi kitegeeza obuzito bw'omutonzi bwe yatuuza mu nsi eyo mu kikyusa we yakyusiza ensi ewava amawanga gonna kakati bassebo ne banyabo bwe tuba tuli mu Walusinsi ebintu bingi mujja kubimanya abatudde ku live timweraliikirira mwe mugende ku mikutu gyaffe ensonga zonna mujja kuba muzifuna wewaawo ekyo saabadde wakukyogerako naye nkyogeddeko lwaba abakwata mu netiwaka zaffe tweyongereyo tukyasoma ku Kabaka Bulamu bassebo ne banyabo ekitundu kya Kabaka Bulamu nga tukyogerako omusajja oyo bw'oba osamidde lubaali kkiriza osibeyo omulongo oyo omufuna ng'oyita mu birooto omulongo oyo omufuna ng'oyita mu kwolesebwa bw'oba weebase mu kiro ebintu ebyo by'oloota mwe muli omulongo wo gwe balina okukusibira omulongo oyo kyebaga nti kyasiba teryasumulula ate ne kyasumulula teryasiba kakati bw'ojje wa Ssaabakabona oba ewa Ssenkulu mugambe nti ensonga endeese mbadde njagala okunsibira omulongo wange omulongo oyo bagenda muwangirako ejjembe ery'obutonzi erikulembera amayembe gonna omusajja omukulu Lubowa Lwakabombo nannyini kusiba mpingu kubanga Lubowa oyo yakubowa yakusiba yasibye edduuka lyo Lubowa oyo yasibye obufumbo bwo Lubowa oyo ogenda kubuuza nti ate nze omukyala nsiba atya Lubowa bwe yali yakka ne mwannyina bamuyita Nalubowa kakati gwe omukyala osibwa Nalubowa gwe omwami osibwa Lubowa kakati gwe ali eruzira nga bakutwalayo nga tolina musango kubanga bwe bakugamba okukola ebintu bya jjajjaawo n'ogaana Lubowa n'akutwala n'akuteeka mu kkomera era ebitundu 75 ku buli 100 abali eruzira Lubowa ye yabasiba kakati gwalina omwana wo nga musiba ali mu kkomera bamusalira nagwakufa naye nga wali agadde aveeyo ng'okakasa nti tiyazza musango tusobola okusiba omulongo ono ne tuwanga n'ejjembe erya Lubowa ne tuliteekateeka mu kitundu eky'obulongo ekyesirikidde n'ava mu kkomera ne bakuta gwe ngozza emisango buli kiseera obwo bubonero obulaga nti oliko ebbanja ery'ejjembe eryo kakati oyinza okubuuza nti nze nnyinza obbikola nga sisamidde osobola okubikola ate omwana wo n'abisanga n'atuulwako emyoyo tusobola okukutegeka ekitundu kino ekyokusamiza abaana okubamalamu obuggo kitundu kyakumpi nnyo tuyina ebitundu bingi bye tukweka wadde nga mmwe mulowooza nti bwe musamira muba mumaze kyova olaba nti mmwe bajjajja b'abaana abatudde ku live eno wakolako naye bwe wamala kugamba ebintu byesiba jjajja nali nkola naye ebintu byesiba gw'olaba gy'oli eyo ogamba nali bulungi naye ebintu byayakamu emyaka 3 nenziramu nenzira ku 0 komawo tutunge tuteeketeeke tuddemu tukutereze mu nnono muzi ne mu lukoba naye emikolo egisinga kujjo gya kyama situsobola kugireeta mu kamera wano kubalaga nti ebintu bifaanana bwe biti kyova nti kibawaliriza mu abali e Bungereza abali mu Amerika abali e Dubai mu abali e Kenya abali e Rwanda abatali mu nsi eno abali e Sudaani kibawaliriza musituke nga bw'olinnya bbaasi okuva e Sudaani tuukako ewa Ssaabakabona bw'olinnya bbaasi okuva e Rwanda tuukako ewa Ssaabakabona bw'olinnya ennyonyi okuva e Nairobi oba okuva e Bungereza tuukako ewa Ssaabakabona obadde tonnalinnyanga ogenda kubanga omulongo oyo agenda kusiba ebintu byo lunaatuuka ku ttaka ly'Abawalabu bakuggyeko eriiso bakugobaganye nga ne mu nsi eyo tosobola kuddayo
kuba amaanyi g'ensi yo omusibuka obuwangwa wagenda olowooza mu pasita alina kusabira alina kwogera sandabala n'ogwa wansi mwabasabirwa pasita ne mugwa wansi n'atandika okwogera ne mugwa mukama we abaakugamba nti oba pasita alina amaanyi lwaki nkukubye wansi kati kaba kabonero akakulaga nti oliko ekirwadde ate pasita kyatasobola kujjako kyovola nti ye bw'aba ayagala ssente agamba muleete ssente ate gwe bw'aba ayagala oga nti genda ofune omukisa nakwatako omukisa tosobola kugufuna omukisa gwe Buganda ogufuna okoze mikolo omukisa gwaffe abaddugavu tugufuna tuyisemu egyo emizimu emisambo abalongo n'amayembe mpaka mu bwakabaka tuyina obwakabaka bw'emyoyo obukulemberwa Ssewamala Musoke tuyina obwakabaka bw'abantu obukulemberwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi kati obwakabaka bw'abantu gwe bw'oba oloota kabaka ng'olaba oli ne Ssaabasajja olaba oli mu Lubiri e Mmengo olaba oli ne Katikkiro olaba oli kwata ekkubo genda mu ssabo eryo lye weekakasa eri kuli okumpi gwe ali e Masaka eri kuli okumpi gwe ali e Busoga otandikiraawo mpaka lwolifuna obusobozi obukutuusa ku Ssaabakabona bw'otuuka ku Ssaabakabona aluŋŋamye ebyo bye baakola kubanga eyamaliramu emu tasomesa bya bbiri ate anakola yamalira bwemu mu kibbo kyakomako kyategeera ensawa alaba lubugo naye biri mu nsawa abimanyi alaba lubugo enkinga alaba nkinga naye biri munda w'enkinga ena abimanyi kati jangu tuteeketeeke tusobole okuluŋŋamya abantu mwenna mubadde mwanyigira obujjajja nga mwanyigira emisambwa kwe kuvaayo gitugambe tusomese bassebo ne banyabo olwaleero tuli mu kusoma ku kabaka bulamu naye nga tukyali ku kabaka bulamu netiwaka etereddemu wakiriko yadde esinga wakiri tugenderaawo bassebo ne banyabo tubaddeko e Masaka bwe twali e Masaka ewa jjajjaffe Muwonge Njogerere mwatulaba era puroguramu badde mujja muziraba njagala okutegeeza bannayuganda leero nga ndi ku live eno ekwozayuza ng'ayita mu gavumenti eyawakati n'abantu bonna kubanga n'agamba nze ngenda kulemberako emyaka 5 nteeketeeka abasawo ate entebe gikwasa omuntu omulala eri abantu abali awo nga mulowooza nti Ssengakulana yawaddeyo entebe mu Butanwa nedda bassebo ne banyabo katulabe ku Wengabi Naalongo Nansamba Mutongole naye atwaleko obukulembeze mu maaso mwenna abali ku live eno mbasaba mumuwagire mbasaba mumuwe omukono ebintu bino byaddala si bya mboozi si byakunyumyamu era tumwozayoza afune obukulembeze obulungi aleme kufuna kukaluubirirwa ng'okukaluba okubaddewo mu bakulembeze era nyongera okutegeeza abakulembeze abalala bonna ababasawo b'ekinnansi mbasaba mwegatte ku Naalongo Nansamba tutambule ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mbasaba mwegatte ku Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa tuddemu tusitule enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono mulaba abantu tibatwagala mulaba bwe twogera ku masimu gano ku live zino bazikwata n'okuzijjayo ne bazijjayo bw'okola odiyo ekoma kumpi ng'ate abantu abakwetaaga bangi okwegatta g'emaanyi mbadde ndaba eddoboozi lya Katikkiro jjajjaffe ow'ekitiibwa Mayiga Katikkiro wa Buganda n'agamba nti tiwali kintu kiyinza tuwangula nga tuli bumu nabadde njogerako ne Ssematimba nga tanava nakifuma kujja n'agamba nti Ssaabakabona okoze ekintu kirungi nnyo ne Ssengakulana okulaba nga mugatta abantu bano n'okuwaayo obukulembeze timuva ku nsonga ya buwangwa n'ennono mbadde njogerako n'abakkiriza ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ku mukutu gwaffe omugatta abantu ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp tubadde twogeramu ng'olaba abantu bonna basanyufu kubanga bukyanga lubanga lwa mmindi nze sirabangako Saabayonza ng'azze ku mukutu ogwo ogw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye ayimiridde n'agamba olwaleero wasinzidde n'agamba nti muganda wange Jjumba Lubowa aligaweesa ebigambo by'oyogedde bibaddemu obwamwoyo
kirabika mwoyo yakutuddemu n'akulaga nti tulina okwegatta. Mbasaba okwegatta okwo tukuwagire. Tosobola kwegatta n'ogamba onoofuna wiini, wabula oleeta ebyo by'obadde okola. Ne Kigundu n'aleeta by'abadde akola, ne Nansamba n'aleeta by'abadde akola, ne Ssengakulanama n'aleeta by'abadde akola, ne Rumira Mayengo n'aleeta by'abadde akola, ne mubigatta wamu ne bikola ekitole, ne mukola omuganda, ne muggyayo eggwanga lyaffe Buganda, kubanga kwali kwegatta. Njagala kubanyumiza okwegatta kwa Buganda bwe kwali kwasinziira mu lubiri baluyita Lunnyo Ntebe. Entebe we wali entebe zaamugula, Erunnyo entebe we wali entebe zaamugula, we baatuula mugula musajja wa Mmamba azaalibwa Lubala eyabala ebizinga 84 ebikola Ssese oba ebikola olukalu lw'ennyanja. Obizinga ebyo ebikola Ssese bwe baatuula ne jjajjaffe Lubala oyo ye bba wa Nalwoga Ensazi. Kakati Nalwoga Ensazi ebizinga ebyo byonna bwe bajjanga batuula bajjamu omusajja oyo ne bajja batuula entebe mu ntebe zaamugula, ne bagamba naye tunaakola tutya nti tulina okusaamiira nga tukuba ebivuga tukowoola obwakatonda. Ne bagenda ku lusozi oluyitibwa Nsamizi ewali State House. Olusozi olwo Nsamizi bwe batandikirawo okusamira baayita endyo 5 olulyo lw'ebimera nga lukulemberwa Mpindi, olulyo lw'ebyewalula nga lukulemberwa Mmamba, olulyo lw'ebiwuka nga lukulemberwa Nseenene, olulyo lw'ebinyonyi nga lukulemberwa Nnyonyi Muzinge, n'olulyo lw'ebisolo nga lukulemberwa Njovu. Endyo ezo 5 zaatuula mu bwakabaka bwazo n'abakulembeze baazo. Buli lulyo ne lusenya ekinywa ky'enku. Ekinywa ky'enku obwo bwe bayita obunnyo, nga bw'olaba akannyo kano mwe bazinga omufu. Kati olulyo olwo bwe lwatuula, endyo ezo bwe zaatuula, ebinywa by'enku ebyo bye baaleeta ne babuyita Obuganda. Obuganda ne bakoleza ekyoto, ne tuva mu nsi eyitibwa Muwawa ne tudda mu nsi eyitibwa Buganda. Luli baali batambula Muwawa ng'obwakabaka bwa Gulumusota buli bwokka, obwakabaka bwa Ndawula Katyonsanze buli bwokka, obwakabaka bwa Ndawula Guludene buli bwokka, obwakabaka bwa Chwamale Winyekibulala nga buli bwokka, obwakabaka bwa Kabaka wa Nnema Essese omuli omwana Wankoko ayitibwa Kiwanuka, omuli omwana jjajja waffe bamuyita okujjamu babe Sserwanga nga buli bwokka ye Kabaka Mukasa. Obwakabaka obwo ne babugatta ne Ssemunywa ekifa mu nnyanja, obwakabaka bwa Kabaka Musoke ne babugatta. Obwakabaka obwo ne bujja bugoba Erusiiti Entebe, ne bakukira eggaba ne bagabanya obuyinza nga bagassa obwakabaka ne bava mu nsi Muwawa ne bakola olunnyo Erunnyo Kitala Ntebe, ne bakola obunywa obwo ensi n'eryoka efuuka Buganda n'ekulemberwa Kabaka omubereberye mu nsi Buganda. Eyagattibwako ebika ye Ssekabaka Kato Sseruddo Kintu eyazaalibwa n'omulongo wa Swengo. Olaba nti n'Obuganda buno baagatta bugatte okutuuka mu ndagaano y'olwenda batambule batuuke Nnono, bakole amateeka ge tutambulirako kati ge bayita Nnono, ewa Kintu Magonga, ewa maama Nambi Nantutulu bakazi Lwendo, Kinene Batenda alyoka agenda Ettanda. Bassebo ne banyabo bwali Bwakabaka obwagattibwa obw'emyoyo. Kati mwe abakulembeze abali mu buyinza nga timusobola kuddayo, ebyafaayo bijja biddiriŋŋana n'omanya nti kati bwe tudda mu nsi Buganda baalwana. Amasaza gano gaali ameka okutuuka okuwera amasaza 18 tufune Bugangazi tufune wa gaali amaanyi ag'okwegatta. Era kyovola nti ensi Buganda erimu Abachwezi, erimu Abasoga, erimu ensi Buganda olw'okuba Muganda erimu amawanga gonna agakulemberwa baffe Ssaabasajja Kabaka bwali Bwakabaka bwakwegatta. Kyovola tokyawulira Bwakabaka bwa Gulumusota, obwo Bwakabaka bwa Myoyo ffe tugisamira. Tokyawulira Bwakabaka b'Emba Musota, obwo Bwakabaka bwa Myoyo ffe tugisamira. Tokyawulira Bwakabaka bwa Ssewamala, obwo Bwakabaka bwa Myoyo ffe tugisamira. Era mwe muli olubiri lwa jjajjaffe Kafunnende twabadde tutuuza mu kitundu eky'obwomwoyo. Era emyoyo gino olw'okuba gyategekebwa bulungi mu nnono yaagyo, Kabaka Mutebi yaweebwa okusikira abantu, takongojja tasamira. Wabula baga nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka
yeetikka ekinywa ky'enku n'akitwala ewa Kabaka Ndawula n'akuma ekyoto n'afuna obuyinza, n'akitwala ewa Kabaka Ssewamala n'akuma ekyoto n'afuna obuyinza, n'akitwala ewa Kabaka Chwamalewinyi n'akuma ekyoto n'afuna obuyinza. Katebe n'atuula ku ntebe y'emisambwa, Kabaka Mutebi n'atuula ku Namulondo eyeerondoola obwakabaka bw'abajjajjaabe mu mibiri. Bassabo ne bannyabo kakati bw'otunula n'osanga nga gye tutudde baka nti genda mu lubiri mbatadde, oba osanga olubiri lw'emyoyo, olubiri olwo lw'oba ogenzemu luba lwa myoyo tiruba lubiri lwa Bwakabaka. Kati mmwe abaloota ne mugenda mu mbiri z'Abakabaka ne mugenda mu mbiri z'Abakatikkiro, okumanya kwe kuba kubuze. Kyetuva tuddayo mu kusomesa olabe puroguramu za Ssaabakabona otegere obwakabaka bw'emyoyo buliwa. Obwakabaka bw'emyoyo yeffe, obwakabaka bw'abantu ye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Kale nno bassebo ne banyabo, bwe mutulaba nga tuyina engabo nga tutudde mu ntebe, bwe mutulaba nga tulina abagalagala abo abatukuuma, Ssaabasajja Kabaka akuumwa Bambowa, ffe ab'obwakabaka bw'emyoyo tukuumwa bagalagala. Engabo ekwatibwa obwakabaka bw'emyoyo eyebeera ngabo y'abagalagala, engabo ekwatibwa obwakabaka bwa Mutebi eyebeera ngabo y'Abambowa. Kati gwe bw'olaba omuntu ng'abalina kye mukola nga muddayo nga muga nti yeefaananyiriza kabaka, olw'okuba timumanyi. Kulaana egamba nti bw'oba tomanyi isikutu wasitami usirika owulirize. Tukooye okubeera ebintu ebyo bwe mubigatta ne bireeta turabokoza, n'osanga nga Ssaabakabona tebasobola kumuyita Mmengo, n'osanga nga abantu abaliko emyoyo tebasobola kubayita Mmengo. Lwaki tebatuyita? Kubanga ffe tulina kabaka waffe oyo Katebe Lujuna. Naye obwakabaka bw'emibiri buyamba ku bwakabaka bw'emyoyo, obwakabaka bw'emyoyo ne buyamba ku bwakabaka bwaki bw'emibiri. Kati mmwe mwava ku bwakabaka obw'emyoyo, omwo mwe mwayingira ba bishop, mwe mwayingira ba sheeka, omwo mwe mwayingira ba pastor, mwe mwayingira ba reverend nga bawamba entebe y'obwakabaka bw'emyoyo. Kati bwe tuvuddeyo okununula entebe zaffe ne live muzikwatamu nekyembamba buno naye katisijjaba mu malive bajja gijja. Era okyagala nnyongereko ssebo newonyukira. Kale nno bassebo ne banyabo, olwaleero mu puroguramu za leero nga tubategeeza nga bwe mbagambye nti omukyala Nansamba wakati mu kugatta abantu mumuwagire, wakati mu kumuwagira tumanye entebe y'emyoyo n'entebe y'obukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi n'entebe y'enzikiriza. Bakabona mwenna mukomewo, tutuule tulabe waasoba, tugabane ebitundu tusobole okutereza abantu baffe. Naye Abaganda baavu, abaddugavu tibalina kyakulya. Ensi yaffe egenzeemu enjala olw'okwerabira emisambwa. Ensi yaffe abaana baffe okufuna emirimu bonna bafuuse baddu mu nsi y'Abawalabu. Naye ensi erimu amafuta ne tubeera baddu. Ensi gy'osimbako ekitooke ne kibala nga totaddeeko maniwa oba bigimusa ne tubeera baddu. Ensi gy'ojjamu emmwanyi nga togifukiridde ne tubeera baddu. Ensi erimu amazzi, ensi erimu obudde obulungi ne tubeera baddu. Ekitufuula abaddu twava ku myoyo gyaffe. Kakati abavubuka abato, abaana abato abali ku yunivasite abasituka, mujje mu nsi y'emyoyo tubategeke mubeere bagagga, kubanga obwavu bwe businze okulowooza nti bw'ona ogende wa pasita ogenda kufuna. Obwavu bwe businze okutujja ku buwangwa bwaffe nga n'eŋŋoma ng'eyo tosobola kugikola ki kugigula. Naye bw'osamira ogaggawala, bw'osamira obeera n'eddembe, kubanga ente ya lubaale ebeerawo. Lubaale si yaginywamu amata gw'oganywa. Embuzi ya lubaale ebeerawo, enkoko ya lubaale ebeerawo. Ebintu ebyo bw'obikola okumala emyaka 10
ente ezo ziba zizadde ente mmeka kikuleetera okubeera omugagga abazzukulu bano bookozeko ne babeera bulungi emmotoka bagigula ekkanzu bagikugulira ennyama bagikugulira kati abaweereza tusaba mubeere mu buweereza obulungi muleme kukaluubiriza bantu baffe muleme kukaluubiriza bantu ate mmwe bajjajja b'abaana abayomba nga wano mubadde mufunamu mu ntalo zino mubadde mufunamu era mugezaako creating entalo endala musobole okugenda nga mufunamu tukimanyi bulungi nti sitaani talokoka naye ku mulundi guno mulokekeko olw'okutwala ensi yaffe muki mu maaso twegatte buli omu aleeta amagezi ge kubanga kati singa mbadde ntaddeko live nga Nansamba Ekyotera ali ku live nga Jjajja Kayonda ali ku live nga Jjajja Buyonda ali ku live nga Gundi ali ku live ensi yonna mu ggwanga lyonna nga balaba abasamize batudde basomesa mulowooza kiki ekiyinza okuddako ekiyinza okuddako kwe kuzzaawo obumu ensojji zaamu emmere endwadde okulabika nga zigenda era mu kusamira kwaffe tuyina ekintu kinene nnyo kye twongeddeko okulabika nga abantu baffe bakola ki basituka kati wadde tomanyi kusomesa bigenda wala naye genda ku TikTok osomese obuwangwa n'ennono wadde tomanyi bingi gwamanyi omulongo vaayo omusomese amanyi ejjembe vaayo lisomese amanyi omusambwa vaayo obusomese content ono asigalawo content ono bwasigalawo nalaba omugenzi Tamale Mirundi taata wange ng'afudde bw'amala okufa olwaleero tubadde mu nnaku enkulu obubaka bwe yayogera nti olunaku olukulu tilubeerangako lw'abannaddiini lunaku lw'abasamize nalaba akalanga ako nga bakakomyawo nga Tamale Mirundi ali muki ali mu ttaka ndaba omugenzi Isima All Access bw'olwaleero bamukomyawo nga buli kintu akikola ki akyogerako amaanyi g'omuntu ku social media gajja nnyo ng'amaze okufa era nze kyova olaba nkola content ono mu myaka 5 mpummule content ono ngenda mukolera emyaka 4 bwe giggwako ngenda kulwawo okuddamu okutunula mu kamera nga mukozesa content oyo gwe nakola ki bwe nakola nze mu myaka 5 ngenda kuba mpummudde okwenyoola nammwe kati mmwe abaagala okutereeza obuwangwa bwe mu myaka gino nsigazza emyaka 4 kuba nina emyaka 5 nina emyaka 46 kati bassebo ne bannyabo ku myaka 5 ngenda kuba naliira ssente zange kakati gwaddaawo ng'olowooza nti ojja kugoba jjumba nze nakola dda bassebo ne bannyabo nakola dda sikola bintu bino nga nnoonya ssente kubanga kati n'okunsanga ku kiwu kikutwalira obudde lwaki kikutwalira obudde kubanga ndi mutegeke gwe lwaki oyagala okujja wendi ng'oyagala kutuukira ku nze ndi boosi ndi munenemu bagenda okusitula okutuusa gyendi gwe kyogamba bw'ogenda entebe otuukira ku Museveni oyina bw'oyitamu muleke kubeera ng'abantu abataasoma nzize mu lubiri luno mbatadde ate ejjumba lwaki simusanzeewo bassebo ne bannyabo nze siri muntu wa bulijjo awo omwaka oguwedde mbadde mu Amerika nga bwe mwagumanya omwaka guno mbaddewo omwaka oguddako ngenda kubeera Bungereza kakati bassebo ne bannyabo nze siri muntu wa kubeera awo kuleekaana nammwe ayagala byonna byempiseemu mu myaka egyo gwe genda ku Nono TV odownloadinge programu zonna ojja genda okujja wendi nga tokyatawanya basawo nti mundagule bassebo ne bannyabo abasawo ba bbeeyi abasawo ba muwendo abasawo ba kitiibwa kyetuva tugamba abantu abatamanyi buwangwa na nnono abayimirira ne mukozesa ebintu bino ne mutandika okufereramu abantu mutukola bubi naye ekyokola ku nsi ojja kisasulira naye amagombe mulekeraawo kwonoona obuwangwa bwaffe abantu abazze nga balina obulumi gye muli mubakwate bulungi bassebo ne bannyabo nze omuntu ayinza okulwawo okuntuukako naye bwantuukako alowooza nti jjumba ono gwe mbadde ndabako TV yono yennyini gwe njogera naye kubanga nze bw'onsanga mu mirimu gyammwe gye mwantuma mbeera muntu mulala nnyo mbeera muntu wa bulijjo abasawo b'ekinnansi mulekeraawo okwegulumiza kubanga abantu ffe tubayita bajje gye tuli abantu ffe tubannyonnyola nti bannaye mukole muti abantu ne bajja mu masabo gaffe ate ne mubatulugunya abantu ne mubatunza ebibanja emmotoka zaabwe ne bazipaakinga eri tebaagala zituusa kubanga abasawo b'ekinnansi mwafuuka babbi bassebo ne bannyabo ekyo si kituufu bwadde ne ligambwako nannyini lyo
mbasaba tulungamye ensonga zino mwabaagala okumanya ku buwangwa ng'oyagala busoma oyagala kutegeera nono genda kozesa emikutu gye twateekawo oyongere okusoma abalimi b'emmwanyi balina emikutu abalimi b'ebitooke balina emikutu ababodaboda balina emikutu badriver balina emikutu mmwe lwaki timwagala kuba na mikutu gyawamu buli musawo wa kinansi n'ayagala okweyawula ku banne butamanya bwe baba bakusiba amaliba jangu okole n'embaga y'ettabaalo bw'oba wasiba abalongo jangu tukusibire n'omulongo bw'oba wawanga ejjembe jangu bakuwangire eririga kuuma jangu genda ng'oyongerako omuntu bw'asoma S4 P7 aba n'ebbaluwa bw'agenda mu S4 abeera n'ebbaluwa naye bakuyita kusoma bw'agenda mu senior 6 abeera n'ebbaluwa bw'afuna diguri abeera n'ebbaluwa omuntu oyo bw'agenda ku masters abeera n'ebbaluwa bw'afuna PhD abeera n'ebbaluwa bw'abeera professor abeera n'ebbaluwa naye bonna tubawa erinnya limu nti bayivu kati bassabo ne banyabo ffenna mutuwa erinnya limu nti tuli basawo naye situwenkana nze mu Uganda ndi wanjawuluku atakkiriza yita mu byenkola otegeere ti ono Ssaabakabona ye mulalamu kale nno bassabo ne banyabo n'ebigambo ebyo olwaleero olw'okuba nti no tugenda kukola ate nga tutandise leeti nga tuyina ensonga nze mbasabira olunaku olwokusatu mujja kuleeta obubaka bwammwe bwe munaamala okuleeta obubaka bwammwe nga bwe tulabye live zino nga zitutawaanya olwa netiwaka ate social media handle zaffe abaziddukanya bagenda kusala amagezi live ezo bagenda kuzikola batya naye nze nkimanyi nti ekiseera bwe kinaaba kituuse buli mbuzi ejja kudda ku nkondo ne TV mujja kuzituwa ne radio mujja kuzituwa kubanga nammwe muli mu State House naye lubaala abaluma muli ba minister naye lubaala abaluma kubanga olabira ddala abantu ba minister abantu ab'ebitiibwa nga bazimbye ebigere obalaba nga bazimbye n'obubuto n'okati katono alina sente zimujjanjaba naye ng'ekimuzimbiza olubuto kitono nnyo kitundu kya bwamwoyo kati ekyamazima mutwetaaga nammwe abeeyita ab'ebbeeyi kababe ba pastor lubaala abaluma olaba mutandise okukkiriza nti bayibuli eno olaba mwavuddemu n'ekigambo nti abasamiza tebatta ku Yesu abatta Yesu bagambye n'emizimu si mibi n'emizimu si mibi kubanga gwe male yabuuza tikati nze male olunakaddi wanenfa nga batandika tugoba omuzimu ogwa jjajjaabwe male kati eky'abantu bafunye obuvumu okwagala okutandika okwogera ku bujjajja bwabwe kubanga abazungu batulimba nti tulizuukira kale nno bassabo ne banyabo bajjajja b'abaana abantu mwenna mbasabira okuba n'emirembe mbasabira olunaku olw'omukaaga mwenna okujja mu sinzo musinze abasamidde lubaale wammwe mubeere bulungi bw'amaze okusamira kola lubaale tagaba bugagga obufuna okoze bassabo ne banyabo nze nkola nnima nnunda nkola kinsuubula byonna jjajja olw'okuba omukisa guba gwatereera naye ate n'oteerabira wajjajja waliwo akantu ke nayiga ku Naalongo Nansamba wano kootingawo nnyo twali bukoma nsimbi tubadde tukejjukanyamu wano ne babaseegi Naalongo yagamba naga nti omuntu bw'ofunamu akasente weerabira ekyoto ky'abajjajjaabo weerabira okwoza endeku n'oteekamu omwenge weerabira okutuula ku kiwu owulira ng'okakkanyadde ekyo nno kye kibasudde era bukomawo wano jjajja nali nguza emmotoka naye munange bwesadde bangitwala waliwo omwana mulenzi ava okunyumiza jjajja munange nali maze n'okugula ebintu nga nzija wano bankwata ne banteeka eruzira mmazeyo emyaka 5 nzize wano nga nkunoonya siina nnambayo eruzira mmazeyo emyaka 5 naye nali nzija wano kubanga lubaale bw'omutulugunya akusiba kati mmwe abasamiddeko ne mwerabira emmotoka ogiina kuma ebyoto emmotoka ogiina kati bassabo ne bannyabo nze muntunuulire neewa commitment nti buli lwakusatu njogera nammwe si bwe tukola Nono TV ebeereko content era tugenda kuyita mu bantu abalala bangi ab'enjawulo Naalongo Nansamba nga muyigako ekyo mwe bajjajja b'abaana mukume ebyoto mwoze endeku mukole emirimu gy'abajjajja bammwe ne baba bakuwadde ki leka kuzimba na kugejja abazzukulu abo bajjajja si babo bassebo ne banyabo n'ebigambo ebyo ngenda kukoowoola Sematimba Kikwabanga ajja abayimbira ennyimba 2 tubasiibule kubanga twatandise n'ennyimba ate tuveewo n'ennyimba kale nga tugenda mu nnyimba oyo tutonde Katonda wanga Namugereka gululiiso ddene Serubaale gulude endoboozi Kikwabanga mu munona
buludde n'eddoboozi lugaba wa byonna abawa omukisa jjajja ddungu abayigire kayiza abatabaalire mwenna abali wano ku live muno abazze wano lwaleero bwe banaamala okujjako live mujja kujja wano mbakubeko enkinga ya jjajja ate mwe ababadde ku live nammwe mweyongere okufuna omukisa